Ali atyo omwana to yakusimba. Sina mwana naye nze gye ndi. Lwaki tolina mwana to? Sina just. Kino kyonna bonna ne kubeera nga kubula kaagu. Sinaba simuyina. Oyina wa? Sagala ideal man abeera atya? Ideal man zenga omwana omuwala nina byenjagala ideal man wange nandyagadde omusajja atagenda kunzija ku byenjagala, that's it. Agenda okumpa emirembe okukola byenjagala, that's it. N'okwambala bino byoyambadde maama bye bayita batya? Inspiration yabadde ya Tyler. South Africa? Yeah. The same costume nga ogiraba, the same exact costume. So nagambye kayijuka basa akankolere and he did it. Nawe nogamba koyambale nga Tyler? Yeah. Lwaki ogenda mu South Africa mama? Kati kalwete South Africa wano wale tusobola ku affording abeera South Africa nze sisobolayo. Kati South Africa kanjireete wano njinyumiririrwe Uganda. Ebyo ne Chosen Becky tusonye okubuuza byaterera. Twabivaako byayita. Twagala mwogeraku. Nawe twalabyeko nga bagamba waliwo omuyimbi eyakuyingiza mu bintu ebyobukweraguza. Okay, this is what I said. Waliwo omuntu Gwenakola naye just kale. Nangamba ye nga tanata luyimba. Asooka kujabala. That's it. Yakujabala kubanga kuloga yali collabo. Nangamba westamuwa sente agende wakojja. Oluyimba agenda dunziririra. That's it. Mukazi musajja. Sagala kwawula yawula because sagala mwogera linnya. So just we yali nalaba nga oluyimba agenda dundekera and I was desperate. Nemuwa sente. That's it. Omuntu yakukutooza sente n'oziteeka mu logo. Yangamba nzimuwe agende oba kiri kyagenda kunziririra oluyimba. Nangamba ye tata nyimba nga taloze tajabadde akwita kujabala. Mukazi musajja. Bwenatandika okwawulamu mujja mwawula kyembadde saagala. Kati kireke ekyo gyowe nsaasira. Ntegeeza waloga. Nze saagenda era nze siri mulogo. So omanyi when you have a dream weesanga mu mbeera nti mulimu ebintu bye bakuteekako nze ndi mukyala mulokole because you want certain things to work out. Twalina oluyimba nga audio twamukola, video twagikola. Oli nangamba ffe tetutya luyimba nga letujabadde. Ekibuuzo nali nkiddamu just oli yambuuza bizibu ki by'osanze mu ndongo. Ne mugamba wali okozeeko oluyimba nga buli kimu okisasudde. Nawe omuntu n'agamba nze oba tompadde zigenda wakojja siruliimu. Which is a challenge because naino zinoonya ate nga nali siziina. Yasaba kakadde naye namuwa 5. Yeah. Endala n'azongera. Kirabika, yeah.